أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإنا كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو البقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولي مسورة هود ركوع يكمي غير يسمبايو aya 10:14 generally essuula eno ebaddemu okuttotola ensiitaano ababaka ba Katonda gye baalina n'abantu baabwe. Teba nnyangu kubanga okuluŋŋamya omuntu si kyangu. Kiringa woolaba obusomesa okugunjula omuntu abadde omubuya talina kyamanyi afuuke omumanyi
is a task. Mulimu gw'amaanyi naturally mu butonde. Both the teacher and the student, omusomesa n'abayizi bombi balina okubeera n'okusoomozebwa ne mu bulamu bwaffe buno bwa bulijjo. Tasiki y'abannabbi ebeera greater than that of a teacher in the sense nti ye omusomesa mu kilaasi aba asiitaana n'omuntu naye amanyidde ddala nti talina kyamanyi era nga kyonna ekirungi kyasuubira okufuna kijja kuva mu musomesa. Kakati nga ekizibu kya concentration omusomesa gy'agezaako okuteeka mu muyizi oyo asobole okutambuza emisomo gye. Naye bo bannabbi baba badiiringa n'abantu abaakuusiira edda mu bwonoonefu, beemanyi bagezi, ate obwonoonefu bwabwe bamanyi babufunamu. N'abeera nga omuntu azze abeera ng'omuntu azze okujja ku bantu ekyo kye beenyumirizaamu. Ensiitaano ebeerawo awo teba ntono. Kale eri natural ya butonde and should be expected. Mu bannabbi yasinga okusiitaana n'abantu be olusiitaana kasiggu, ate era n'awangula oluwangula kasiggu, ye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okusooka mishani ye yali yansi yonna, nga kyo kitegeeza nti buli kanyomero akaali kafumbekeddemu obwonoonefu kaavaamu abaamuwakanya n'okufaayo ennyo okulaba nti bamulemesa. Eno y'ensonga lwaki olaba right in the very beginning eya mishani ye nga yakatandika tena kinene nnyo kyatambuddeko. Ab'e Makka baamulumba bamusaanyeewo n'abagoberezi be. Si ekyo kyokka ne superpowers zaali concerned. For me, it is the somebody deep in the village called Yathrib, eri mu desert mu ddungu ly'e Buwalabu. Ali eyo n'abagoberezi be bayabayaba batonotono. Naye superpower in Tehran, Iran, bali concerned. There is somebody who is presenting a teaching, singa enjigiriza eyo eyitamu bye tubeesingiddeko ettutumu lyaffe, obwakabaka bwaffe, n'eddiini yaffe, ne balubaale baffe bigenda kusaanawo. At the same time, another superpower in Rome naye yali concerned okufollowinga what was going on, to the extent nti Heraclius eyali kabaka obwa Roma ne Christendom yatuuza kanso namba
okwebuuza ku nsonga ezikwata ku musajja oyo ali far away deep in the desert. Awo kabonero akakulaga nti ate ye ensiitaana gye yalina n'abo abaali bamuvuganya yali Kassiggu. Others osoma mu byafaayo, just a few relatives here and there, people of same tribe, same clan, same family, basiitaana. Wano tubadde tusoma Hudu, Shuaibu, Saleh, wuyo Ibrahimu, Lutu, Nuhu, people of same family, same society. Buno Musa, abo bonna alayhimu salaamu ali kusiitana n'abantu be, just his tribesmen, who were just a few, about emitwalo 3 nga mukakaaga bili esiitane nabo. Olabye naye ate ye Muhammad yali akutte ensi yonna. Superpowers were concerned. There has emerged a teacher. If he succeeds, then whatever we are basing upon our greatness, our leadership, our strength will crumble down. Kale kiri nakyo bannabbi okusiitaana n'abantu. Aya 10:11 egamba walakad atayina Musa alkitaba, nti ddala twawa Musa ekitabo, fakhutulifa fiihi. Unfortunately, abagoberezi ba Musa bennyini ne bafuna obutakkaanya nga bukwata ku njigiriza eyo gye baabawa. Walawula kalimatu sabaqat min rabbika, era singa tekwali kusalawo okw'omulezi wo Allah kuva emabega eri, nti buli omu ajja kuweewa akaaganya okumala akaseera yeetereeze oba gwere mu kibi kye, singa sikaaganya ako kuba nti Allah yakasalawo okuva dda, laqudiya bainahum, bandibadde olw'enjawukana eyo gye beereetamu mu njigiriza yaabwe, bandibadde basaanyizibwawo oba babonererezebwawo mbagirawo. Wa innahum lafi shakkin minhu murib, era ddala bo bali mu kubuusabuusa kw'amaanyi ku njigiriza ekwata ku kitabu ekyo kye baafuna. Kitereke bulungi nti weewaawo ebitabo ebyasooka Qur'ani tebyali bya nkalakkalira. Obuvunaanyizibwa bw'enjigiriza eyo bwaliko limitation, kubanga bwe mbategeezezza bwali nga bukwata ku famire, kika, gwanga, naye nga ekiruubirirwa kyennyini eky'eddiini kyali kugatta nsi yonna. Kati sisitimu eyasooka okugobererwa bantu kubeera introduced
to that super teaching that would come to unite the whole globe, the whole world. Newankubadde kyali bwe kityo, naye kyali binding upon the subjects, kyali kikakata kwabo abaali bakwatibwako enjigiriza eyo okugikuuma n'okugiwa ekitiibwa, baleme kugijja bangula. Kubanga mu kugikuuma mwe muli ekkubo ery'okweyunga ku njigiriza amakula eyali yesuubirwa. Kubanga enjigiriza eyo yali nga bw'olaba wabaawo highway, ekkubo eddene, shiraata. Kakati nga waliwo obukubo obucontributinga oba obulungamya abantu abagenda okutuuka ku kkubo eryo eddene. Singa akutte akakubo ako akamutuusa ku main highway, abulira mu bisiko, akwata akakubo akakyamu, eventually aba afiiriddwa omukisa ogw'okweyunga ku main road. Nolwekyo enjigiriza zino nazo zaalinga amakubo agaluŋŋamya abantu okutuuka ku mukululo omunene ogwali ogw'okujja nga diinul Islam, diini y'obusiraamu n'enjigiriza amakula. Era obulagajjavu obuyinza okubaawo buyinza okwesanga nti mu makubo okwata ebikubo obukubokubo obulimu emisota, obulimu ensolo enkambwe ezikutaagule, Qur'an etulabudde shiri'ata wa minhaja nti kkubo eddene ate ne wabeerawo obukubokubo obw'ebbalibbali. Singa oba tobugoberedde bulungi oyinza ofuniramu ebizibu n'olemererwa n'okutuuka ku kkubo eddene. Nolwekyo kyali binding upon those people okulaba nti bakuuma enjigiriza eyo. Ate ne kibeera binding upon them nti oluvannyuma nga ekkubo eddene limaze okweyerula okudisikadinga obukubo obwo obutonotono beeyunge ku main highway, nakyo kyali binding. Era ekyo kikyali binding kubanga tulaba enjigiriza esangibwa mu Avesta Abazoroastrians, akukalinga kakubo akalidinga ku main highway ku Busiraamu. Mulimu enjigiriza ezimu nga ddala ntuufu zaali incorporated mu Busiraamu, endala ne zibeera discarded. Bwetusoma Vedas ez'Abahindu usanga era mulimu enjigiriza ennungi era ezaali preserved mu njigiriza y'Ekisiraamu, endala ne zibeera rejected. Bwetusoma Tripitaka y'Ababuddhist era osanga mulimu enjigiriza ezimu ennungi era nga ziri preserved mu sharia y'Ekisiraamu, endala zibeera discarded nga tezikyalina mugaso. Similarly, bw'osoma Torah oba Tawuleti osanga nga mulimu enjigiriza nnyingi ennungi ezaali preserved, ziri mu Busiraamu, ziri mu Qur'an, ezindala ne zibeera discarded nga tezikyagasa. W'osoma Bayibuli eya Christianity osanga mulimu enjigiriza nnyingi ennungi, ezo ziri preserved mu Qur'an, ezasigalira ne zibeera discarded.
kakati nga kikakata kwabo ababadde bagoberera enjigiriza eyo oluvannyuma lw'okutuuka ku Quran n'obusiraamu ezo bazireke ba adaptinge ezo enjigiriza y'Ekiisilaamu kubanga ze ziri refined zisengejjeddwa obulungi n'olwekyo kyali binding upon them. Kati wano Allah kyagambye nti ikhtilaafu ezo ezaleetebwa mu kitabo ekyaweebwa Musa alayhi wassalamu kyabuza bangi era nakati bakyabuze kuba gusoma Qur'ani n'osoma Tawreeti n'osoma ne Bayibuli weewuunya lwaki omuntu yandisigadde nga kyeyita omukristaayo oba omuyudaaya nga obusiraamu bwe buli kubanga usanga obusiraamu Qur'ani ennyonnyola bulungi nnyo ebikwata ku Musa okusinga Tawreeti. Qur'ani ennyonnyola bulungi nnyo ebikwata ku njigiriza ya Yesu Kristo n'enjigiriza ye n'ensomesa ye okusinga any verse in the Bible. Emuwa ekitiibwa ekimusaanira. Tewali nsonga lwaki omuntu yandibadde asigala ku stories of the past nga waliwo reality ne divine information. Tewandibadde ensonga. Naye lwa ikhtilaafu ate ezo oli n'akubawo kano oli Yesu ne bamuyita Katonda oli Musa ne bamuyita kino wali ne bayiyawo kiri kati ebyo abantu ne babanga babulidde muki mu kuyiiya okwo ne kugunjirira okwo ne bujweteke byateekebwawo okukakkananga bafiiriddwa omukisa ogw'okweyunga ku main highway obusiraamu n'okugoberera Qur'ani etaliimu bukyamu bwonna. Kale, that's how grave the case of those people who created this ikhtilafat, differences within the teachings of Moses most especially. Lwaki ekya Moses kizeeko ennyonnyola efaana bwetyo kubanga mu njigiriza zonna ezetuze tusoma eri closest ku busiraamu yali shariya ya Musa alayhi salatu wassalam kubanga bategeeza nti ne Yesu Kristo ye yali mugoberezi wa Musa wa Moses mugoberezi wa Tawreeti era ye mu bulamu bwe tiyakuliyetingawo kiyitibwa Bayibuli byasomesanga byali bya mu Tawreeti. Kakati kino kiyitibwa New Testament Injiri enjagaano empya yali content ey'ebyo ebyali mu Tawreeti. Later on ab'oluvannyuma ebyo byeyogeranga nga kigambo Injiri simply meant glad tidings mawulire ag'essanyu gye yawanga nga tafsiri okunnyonnyola Tawreeti n'okudiscardinga misconception ezo ikhtilafaat ezoogeddwako ab'oluvannyuma ne bazikuŋŋaanya ne bazikolamu ekitabo naye nga mu kuzikolamu ekitabo wabaddewo enjawukana y'amaanyi. Oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya material from codexes bakuŋŋaanya versions eza so many books ezisukka mu 66 naye nga kye bali kuŋŋaanya bali kuŋŋaanya ebikwata ku byafaayo bya Yesu okuva mu different families ebyali mu versions ezisukka 66 naye ng'ekyo bakikola luvannyuma lwa myaka egisusse 300. Kati eventually mu Gospels 66 ne badiscardinga Gospels 62 ne ba-adaptinga Gospels 4 nga balaba nti ezo ze zifaanaganamuuko Matthew, Marko, Luke ne Yokaana ne John
nti ezo ennya zibalaba nti zirimu story more or less ekwatagana ng'endala zonna buli emu yali eyogera byayo. Era still these are the ikhtilafat eziri kwogerwako. Kati wandibadde bwetaavu muntu wakubulubuutiramu ebyo stories ezikuŋŋaanyiziddwa nga kitaabu mubiinu ekitabu ekyanjulukufu weekiri. Naye olwo ikhtilafaati personal interest bali balina interest zaabwe okozesa society bagikozesa kino society bazikozesa kiri nolwekyo balina n'okuba nga balina certain religion gye babapaatingako nti babeere nga bakkiriza muno nti amwe tunabazanyira batukolere bye twagala wisanga omuntu nga wagamidde eyo. Naye nga kitaabu mubiinu ekitabu ekinyonyola buli kimu bwe kiri n'eddiini ennyanjulukufu ey'obutonde ekwata ku buli muntu mu butonde bwe. Diinu Islam fitratallah diini y'obusiraamu butonde obw'omuntu nti ekwata ku nsonga ezikukwatako mu bulamu bwo. Oli otya, onywa otya, onaaba otya, weebaka otya, ozukka otya, osinza otya, okola otya, woba oli mu arguments okola ki, woba oli mu ssanyu okola ki, woba oli mu nnaku okola ki. Just nature ye diinul Islam ekwata ku nsonga ezo. Ne Qur'ani ebyo byennyonnyolako ebizibu by'oyitamu mu bulamu. Qur'ani ye solution. That's all. Si kintu kipya nti bali kukigunjirira kyotawuliranga nakwa. Bali kunnyonnyola Qur'ani ennyonnyola ebyo byennyini eby'obutonde ebikutuukako mu bulamu. It is just a matter of asking. Nina ensonga bweti solution yeruwa ng'oli abikola Qur'ani gagamba nti Katonda agambye solution ye. That's all. So si kuteeka mu mastore gundi yagira bwati gundi yagira si mastore. All others are stories. Just collection of stories about Jesus Christ, and it's called the religious book. Amasitore gakwata ku Yesu Kristo n'atambula n'avaawo n'agenda ku munanka n'atuuka ku mugga gundi n'asanga abantu n'abagamba bwe bati bano ne bagamba bwe bati, and people put that together and they call it a religious book. Tumi kusoma story ey'omuntu existing about 2000 years ago and you consider that story a religious teaching. Yensonga lwaki oli alaba nti anti story bu story unayongeramu kino unajjamu kiri ne bakyusa kino ne bakyusa kiri ate twazuddeyo kana akapya edo verse eveemu eno yeyongeremu because it's simply a story. It is not a solution to problem. Kuba solution teyinza kukyuka. Nolwekyo kiri binding upon all of those abakyawagamidde mu bukubokubo bazuule ekkubo ettuufu okubatuusa ku highway. Assalamu alaikum.